Yes, hello. Namata ng'okeera okumbiipinga nkusula ku mutwe. Just nina idea wano gye nfunye naye ng'erabika ejja tuzimba Tom. Ani Namata gwe mmanyi obulungi. Mwana gwe leero nyina ekintu kye neezuddemu Tom. Mwana gwe okimanyi nti nina ekitone. Wow, kale ndi happy. Ekitone ki? Okimanyi we nzuukidde ku makya nfuye emirundi 13 n'ekitundu nani stop nga siyimirizaamu gwe mwana gwe. Enjaga. Obuzibu gw'oli permanent naye nze kigamba we mba ndidde obulungi Tom musobola ofuwa emirundi 19 wallahi teri akisobola. Namata wafa kati ng'oyagala kukola oti? Badde njagala bwenkomerawo eyo Tom ntwale muyolese ekitone sijja kudisplacinga wallahi Tom njagala mbalage waka kimanyi onzikiririzaamu ekyo eki. Oyagala kunswazaswaza Tom gwebeera arrogant nzikiririzaamu kyemmanyi omumanyi bulungi omanyi kyekitegeeza Namata yaani. Kale wulira kino ekyana ne boy wawonga ngemuddemu ŋŋambe. Yes, hello. Gwe Namata ndi mukola tombiipinga tokimanyi nti buno obudde mba nkola. Ekyo nkimanyi jasi nyagadde mmanyi oba bituufu waguddewo accountability empya ku tiptop. Yogera nze byentegeera naawe. Ngamba omukutu gwa tiptop kuli kwokikubira naawe kwoteeka vidiyo zaffe. Bagiyita akawunti. Anti era akawunti kigwayo accountability nkulwanyeeko oluzungu lukulemye oyigambulira oba wagiguddewo naawe. Nagiguddewo kati oyagala kukola obadde ogamba otya? Anti ne kompya njagala beautiful wange akikubenga ku eri enkadde simanyi nakumanya oba onaokikuba n'okikuba nga si byangu. Tokimanyi ekyo naawe? Wallahi Tom kusuubiza ngenda kusabira ne kweyo empya ofune ba spectator nga bangi wallahi. Leero nno musango oyogera ovuddemu ku kyamagezi. Ondabe njagala ne kweyo empya bakuforwardinge bakugoberere obere n'abangi. Olumu otera n'otegeera. Ate njagala nakuyimbiramu.